NRM erabikanga etekinzo okubeeranga eri waggulu nga nyongereza ku bintu ebyaliwo byonna nga chairman bwatemyetemye abantu bonna baali bakola omulimu gwa nakyewa ate nga bw'olaba engoye ze baalimu bakulaga nga tizaalinga musana kitegeeza abamu baalabikirwa NRM naye omuntu ffe waffe mu ddiini gye tusomera obusiraamu abanga yakasiramuka tasobola kubeera seeka oba wadde okusaaza abeere no mu magoberero kati ojja kwenda okwesanga nga chairman bwakugambye walaba nga tubuliifinze abantu baffe nga ghetto structure tutandika okugenda gye tugenda byonna nga tuli buliifinze era twaliwe organize bw'otunulira obutambi obwo ku babadde bafulamingira ghetto structure toyinza kulabako ku mmotoka yaffe ya mizindaalo tosobola kulabako ku ya bandi tosobola kulabako ya chairman ng'akulidde delegation kubanga ffe ebibinja byaffe mu division 12 ze tutwala buli bamu bajja baliidingiddwa chairman waabwe bw'otunulira ab'Ekawempe ojja balaba nga chairman we yabakulembera bw'otunulira ab'Emukono bw'otunulira ab'Erubaga bw'otunulira wano Kampala Central chairman wange wano yali atukulembedde bazze batwogerako ebigambo bingi naye nga tusirise naye ffe tulaba nti guno tuli mu mulimu ffenna tukola omulimu gwe gumu ghetto structure tulina ennyingo 3 bwe twali tulondebwa ze tutambuza tulina development nga yesooka era tugikoze bulungi ku development eyo kanjikooneko katono tuwulidde ebigambo bingi nnyo okuva mu bannaffe bannabyabufuzi bagamba ghetto structure batuwa obuwumbi 10 obuwumbi 15 obuwumbi obusukka mu kamu tetufunangako kantegeeza eggwanga ne buli mukozi wa gavumenti yenna waali twafuna akawumbi kamu n'obukadde 2 mu divisioni zaffe 12 buli division bagiwa akakadde 10 central obwange buubu buli ku kipande that is a damage check president ze yatukwasa kati wetuwa twafuna obuwumbi obusuka 3 lwaki central tetulina kawumbi twafuna obukadde 10 naye nga ne PDM programu ya gavumenti omuluka gumu baguwa obukadde 10 kati olwo n'owa Kampala Central atwala emiruka 20 nga bamuwadde obukadde 10 so twebaza President Museveni bwe yali atuwa ssente zino yatuwa ndozo yatulozaako buloza tumusaba atwongere ssente tusobole n'okukwata kwabo abalala bo balabikidde mu butambi abo bonna ekibakozesa ebyo nga bavubuka twabalabe nga babayingiza mu pick-up bayala omuntu omulala yala tafugika bano be tulaba abaffe be twalokoka tusobodde obbafuga olwabona 10 bwe baatuwa ne tukendeeza enjala yaabwe so naffe tusaba banaaba batwongedde ssente tugenda okukendeeza enjala yaabwe bonna be bakola ki be balaba olw'ensonga nti bbaasi eri emu etambula ku kyalo bwekulaga ku makya ogirinda lwaggulo bw'abamu bwe batuuse mu ziggeto nga tusiimudde tugenze kololo bebo bwe mwalabye bajja bagoberera naye ng'ate ghetto ffe ze tufuga tulinamu abali ba Kamulali tulinamu abali ba Menvu tulinamu abali b'ensujju tulinamu abali ba watermelon naye bakutuma muzadde wo totwala neighbor fwe batuyise wa muzadde waffe nga zaaye ajjayo empapula twagenze olina bukakafu ki nti bano abatwerindikamu tebakozeseza mukisa ogwo okujja okutwegattamu nga ne t-shirt ezigabibwa ziva wa bakama baffe ku secretariat tunulire yange ngeno gye neetereddemu ssente ng'owa ghetto structure okulanga president wange kanyimirirako mu girabe ziri zoolaba zonna ziriko secretariat baziwa n'owa boda so tukubiriza omulanga n'aba secretariat bakama baffe tukola omulimu gwe gumu ogwa mobilization bwe wabeerangawo mobilization ng'eyo baconsideringa ghetto structure nga naffe baba tulina abavubuka bangi oba batuwadde t-shirt 7 ffe chairman waffe ajja kusobola zigabamu ba coordinator amanye nti mpadde abantu 20 buli gombolola ng'era bali identify naye mwe mujja ne mugaba t-shirt ne muwa boda kubanga ziri ku demand NRM yetunda wali bannaffe batunda ntunde ziri mu dduuka teri yalina wadde mutwalo gumu na kitundu kugenda kavule kwegulyawo t-shirt n'olwokuba nti ezaffe ziri ku demand ziweebwa abantu n'ow'ekigali bebo bwe bamu bwe mwalabye fe abaffe babadde bamakinga tulina bandi tulina emmoloka z'ebizindaalo naye olwokuba nti babadde bategedde nti ffenna tugenze eri bebo muolaba nti bayisirizaamu ebyabwe ate nabo basobola okukola ebyabwe okusobola okutuvumaganya naye ffe nga ghetto structure security is a number 1 mu mirama gye tulina political number 2 mobilization tukyamobilizingira President Museveni era tuli ready ku Saturday ate kigenda kusukawo ne mbadde mulowooza kubanga n'ababadde abalwadde bonna twabategeezezza nti tugenda bwe tuvaayo tumalira kololo tetugenda kuddamu kukkiriza nga ghetto structure kuwa Kampala mwaganya
bannakigwanyizi kwe mulama wetuyimiridde setuli teyeekola ogwayo era badde balowooza nti kamera ku nguudo tezikola ng'aba ghetto structure bakyabakwata individuale tetulinako tugenda kujjayo nga gwe wamenya amateeka nga gwe ffe tutambula n'abalokole mwebale nnyo